takkirizibwa kuvuganya Museveni. Constitution y'eggwanga etuweteeka ffenna okuwagira buli muntu gw'ayagala. Lwaki abawagira Kyagulanyi ffe abayisibwa bubi? Mutugambe nti musango. Tumanye nti bannange musango okuwagira Kyagulanyi n'okuwanigira ekibiina ky'NUP. Wala naffe bangi bazi. In a nutshell, Your Worship, I am sentenced to death. I am condemned to death. If no rescue is made to get my situation addressed as advised by the consultants from Lago, it's a death sentence for me. And all I can say to Allah, if you are to take me, my Lord, the God who created me, kindly take me without a lot of pain. If I may make a last prayer, Your Worship, instead of taking me through all this pain, I be put on some palliative care so that I die a less painful death. Otherwise, the pain is too much. I know I will die. I know all of us will die. But I wouldn't want to die a painful death. I beg to pray. Program mu class y'olunaku lwaliro bwenti bwenjitandise otunulira emikutu egy'amawulire okwetoolola ensi yonna boogera ku ggwanga Uganda watya eddembe ly'obuntu obutuukidde olunaku lwaliro olwokubiri engeri gye lityoboolwamu munda mu ggwanga lino. Wenzijidde ku mpewo tufuna amawulire nti mu ddakiika mpaawo kaaga yaliko sipiika wa paaliyamenti y'eggwanga Uganda Nalongo Anita Amongo agenda kuleetebwa mu kooti wali ewandegeya bw'watabaawo kikyuka nkugambye. Wenzijidde ku mpewo kiraga nti Nalongo Anita Amongo yandekako mu kooti ewozesa abalyake wamu n'abakenozi wano munda mu ggwanga erya Uganda. Mukutu gwa AKTV Media mbabuuzaako yonna gye musinziira okuba nga mutuweekuumirako. Amazima gali nti olunaku lwaleero njagadde nduweeyoko era puroguramu y'olunaku luno lwaleero ngenda giwaako eri bonna ba political prisoners abali mu makomera nga ensonga ezabatwala mu makomera oba oliawo bya bufuzi nno n'abamu nga tebannagenda mu makomera obulamu bwe baayitamu bwali buzibu ddala. Era mu puroguramu y'olunaku luno lwaleero ngenda kuweereza videos nyingi naddala eza oba oliawo ezaaliwo ng'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform akaseera ke yamala ng'anoonya akalulu oba mu campaign z'omwaka ogwa 2026 embeera ey'akazigizigi gye yayitangamu wamu ne ttiimu ye gye yabeeranga nayo mwenna ali butereevu kyokka ate baabuwe abamu ku abo bonna bali mu makomera baanyigirizibwa nga bakyali bweru ate era ne mu makomera ne kyekimu ne bamala ne bagenda. Embeera bwetyo bwekedde amakya g'olunaku olwaleero emisango egiwoleddwa oba egiwuliddwa leero gibadde mingi. Ogwa Erias Lukwago musajja agambye ow'ekitiibwa omulamuzi embeera gye mpitamu mbi ndi mu ddwaliro nga bondaba abasawo baŋŋambye singa sanguwa kufuna bujjanjabi ngenda kuba nga nfa. Okufa kati kyandibadde kikulu naye okufiira mu bulumi. Ow'ekitiibwa omulamuzi nsaba okkirize ngende emitala w'amayanja okusinziira ku basawo bagamba ngende nfuna obujjanjabi obusingako wano naye nga Lukwago ddala ku balyake be tulina abakenozi abantu beegaggawazza bokka babbye amataka g'abantu bayinaayina infact n'abatta abantu nga emikono gyabwe girimu emisaayi gy'abantu naye n'osanga Munnayuganda ng'ali mu kkomera lwa nsonga ya byabufuzi. Katambi kesoso okuba nga mbazannyira lwaki temunzikiriza tuweyo eddakiika emu yokka tuddemu tukaplaying naddala kali akasusa aka Olivia Lutaaya nga bwe tufumiitiriza ffe mu ffe oluvannyuma nkomewo tusumulule puroguramu y'olunaku olwaleero mu butongole.
kankomewo katono kanzije kirizibwa kuvuganya Museveni constitution ya gwange tuweteeka fena okuwagira buli muntu gwayagala lwaki abawagira Kyagulanyi fe abayisi buwabubi mutugambe nti musango tumanye nti bannange musango okuwagira Kyagulanyi n'okuwanigira ekibiina kye NUP wala naffe bangi mutubuulire bwe kibanga okwesimba ku mwami Museveni nga musango gwa Naggomola mutubuulire oba oliawo tumanye nti musango tuleme okwetaba mu kumenya amateeka oba mu kuzza emisango mutubuulire okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ekiri munda mu ggwanga erya Uganda bwe gubeera nga musango tugere tukiwagire tumenye amateeka nga tutegedde nti kituufu musango n'ebbanga limumala nga temutugambye nti obutawagira mwami Museveni n'okusayidinga munnabyabufuzi yenna gubeera musango mutubuulire Madamu Olivia Lutaaya y'omu ku bakyala wenjogera wano abali mu kkomera ensonga ya byabufuzi mu buufo bwo bwennyini nkulazeeku Hajji Erias Lukwago talabiseeko mu kkooti alabikidde ku Zoom ensonga ya bulwadde era we twogerera ne mu kaseera kano ali mu ddwaliro e Mulago baabuwe embeera esi nnungi amazima bw'omwetegereza obulamu bwa Lukwago bwefaananyiriza ddala obulamu omugenzi Muhammad Seggirinya bwe yalimu mu kaseera we yasabiranga agende afune obujjanjabi mumanyi ebyaliwo n'ebyatuukawo bwe weetegereza akatambi akali ku sikuriini yo nga bw'okalaba tewali njawulo kuwamu akafaananyi emabega zaayo memories emabega ojjukira ebiseera Muhammad Seggirinya we yasituliranga ebigere ng'abiraga ku Zoom abiraga omulamuzi naye baabo bwe teyawulirizibwa tugenda okuwunzika nga tufiiriddwa omuntu mulamba era wano wenabira obuwumba tuutu mwalemesa gavumenti okuzika Seggirinya ng'omubaka mwakola biki naye ddala nga gweoyagala omuntu yamuviirako okufa wadde kituufu okufa okwaga kyogedde nsobola okufa naye temukkiriza nfiire mu bulumi lwaki nfiira mu bulumi amazima bw'otunira Lukwago ebigundi olaba emimwa gyonna givaamu la ilaha illallah Muhammadi rasulullah embeera y'abannabyabufuzi munda mu ggwanga erya Uganda bwetyo bwekwatibwa era bwetyo bweri bannabyabufuzi munda mu ggwanga erya Uganda koteeka ababawagira obulamu mwe batambuliramu si bulungi wadde n'akatono okutegeezezaako nga ntandika nti eyali sipiika wa paliamenti ey'11 omukyala Anita Amongo agenda kuba nga aleetebwa mu kkooti singa aleetebwa mu kkooti nga tukyali ku mpewo tujja kusobola okuba nga tufuna omusasi waffe live atutuuseeko byonna ebigenda mu maaso wali mu kkooti ewandegeya beera ku mukutu gwa AKTV Media ojja kuba nga otufuna bulungi olunaku olw'eggulo nabategeezezzaako ku musirikale wa UPDF eyateganga bbomu mu kibuga Kampala okuteekawo embeera eri gavumenti bamuwe ssente kaakati mu kisaawe ffe nga bannamawulire nga tukyagenda maaso n'okuba nga tugatta eddoboozi lyaffe ku mukutu ogwa NTV okuba nga gufuna obwenkanya oba national media okuba nga efuna obwenkanya wenjogerera waliwo bannamawulire 3 baakwatiddwa ku kkooti olunaku olw'eggulo babadde bagenza okuba nga basaka amawulire aga James Karungi ono omusirikale wa CMI eyateganga bbomu mu kibuga Kampala bano baakwatiddwa okuli munnamawulire wa Radio Simba omukyala bweta Christine Nabatanzi akakyala komukamanyi kasakira Radio Simba y'omu ku baakwatiddwa yogera ku Judisi Akankunda y'omu ku baakwatiddwa otekane munnamawulire w'omukutu ogwa New Vision Margaret Zalwango
abo bannamawulire balina ne medias zibakolera nti nva mu company bweti bakwatiddwa olunaku olw'eggulo ku biragiro bya judge olunaku yabadde musango olunaku olw'eggulo ku kooti ng'agamba nti bano ab'amawulire era omusango gubaguddwako gwentegeddeko nti basala trespass bagenzi gye bataabayise nti wali tebadde tebayitiddwa gwe musango gubaguddwako nga bannamawulire kyannaku nnyo munda mu ggwanga Uganda embeera awo weeri bassebo ne bannyabo eggwanga lyo Uganda liragawa badde njagala kubatandika kubawa ku butambi ye waki temunzikiriza nesooka nembawa katambi kano kaaliwo ku lunaku Mr. President Kyagulanyi Ssentamu we yali mu Lubaga North ne Lubaga South sooka okalabe kanzije Lyeggwanga lyange Uganda, lyeggwanga lyo Uganda, teberezaamu embeera bwetyo n'ogiyitamu ng'oli bweru kyokka ate n'ogattako okukwatibwa n'oba ng'oli mu kkomera n'otuuka n'okulwala n'osaba ekyokulya n'osaba obujjanjabi n'osaba embeera yonna mulaba musanidde okuba ng'oyisibwa abatufuga mutubuulire kiki mwagala mu ggwanga lino tukibawe naye emitima gy'Abannayuganda bangi teberezaamu abo bali mu makomera waliwo abaafa
nga bo battibwa nsonga za byabufuzi. Kale kibi nnyo, kibi ddala era kiswaza. Ekyetaaga okukwatira wamu kivumirirwe bannyabo ne bassebo, bassebo ne bannyabo. Nzikiriza nziremu ate era nkulageyo katambi akalala. Oba oli awo nako nga embeera yali yakusika muguwa wakati mu campaign ezaakomeekerezebwa. By the way, tugenda kutandikawo campaign. Abaana bakiwagira njagala nsanga obubaka buno mu comment section, because buli katambi konna Mwami Kyagulanyi we yasula, we yayita, bye yakola, bye yayogera, embeera y'akazigizigi bonna ng'ekitongole kya AKTV Media tubulina. Kakati mujja tubuulira oba mbakolereyo olutambi. Kirabika mbakolereyo olutambi omuli ebyo byonna. Tukuŋŋanye obutambi obwo bwonna tubuteeke mu lutambi lumu, kyadike tubawenga episodes. Mulaba mutya? Kubanga ebigenda maaso munda mu ggwanga oba oli awo akaseera we kaliba katuuse, abeetaaga okuba nga babisasulira oba nga babivunaanibwa bayinza okuba nga tewaliwo obujulizi oba we binaava, kyokka ate nga tubirina. Lwaki tetubiwaako bannayuganda nabo ne babeera nabyo? Mugende wansi mu comment section mukiteekeyo. Bwe mukiwagira ffe tukole episode, tukole akatambi kamu oba kasaawa 2 oba ssaawa 1 oba ddakiika 4, kubanga nkugambye okuva ku day 1 ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda obutambi bonna ffe ng'ekitongole kya AKTV Media nange musajja wa Kabaka 11 UG tubulina. Oba okusika omugwa obw'essanyu n'ebi byonna. So ensonga ngibalekedde, tujja kuba mu tuddamu, tujja kuwa endowooza yammwe ekitiibwa ffe ng'omukuto gwa AK. Lwaki tonzikiriza ate era nenkongera oba oli awo akatambi akalala kanzije? Put your camera on that man. Put your camera on that Bakuba President Emigo, Bakuba President Emigo, Bakuba President Emigo, Bakuba President Emigo. Bakuba President Emigo. Simatogenda nnyo. Vayo Bokero. Well, Tata Junior, we know you, sir. So pretend. We stay with your kids, pretend. President yalimwaka akavuyo kola bamukuba olukuba bakubye President Emigo abasajja b'amagye bano Dani Magic bamwasizza omutwe. Dani Magic bamwasizza omutwe. We have not done
wrong. Tetulina musango gwe tukoze. Mera bamajje bwe gali mu kweyisa. Laba police gyali mu kona. Look what the police is doing. Our rights are paid. People power! People power! Our power! Ani atasize ku kiwoko oli. Okirabye ntitososola. Sorry. Ayaya ngirabye. Amajje gakyesoma muddamu gali mu kupanga lukwe. Komawo mutuusaako obulabe nkugambye. Bana abasajja tebayagadde tuyingire eggulu. Abayaye balumbye ne bonona buli kimu nga poliisi ebagandinga. Drugs keep attacking us, guarded by the police and the military. And now they are beating us to campaign in a place that the Electoral Commission knows was supposed to be campaigning. The Electoral Commission knows was supposed to be campaigning here. Look at what they're doing to us. So number plate balina okuzigyako okuba bye bakola bimenya mateeka so baziggyeko sajja kinkubira omuggo ku mutwe nange n'ekikanga nekigamba taata Junior I know you. Bale balumba teesa taata endala badde bamusaleko. Hello. Wait. Let's go, guys. Let's go. What is your problem? You are the one doing it. You are the one doing it. Wait, what are you going to put on that money? What is your problem? You are the one doing it. You are the one doing it. Wait, what are you going to
eggwanga lya Uganda ebyo byonna mwe biri. Bassebo ne bannyabo muzikirize tukomewo tutunuulire embeera nga bwe bwakeredde olunaku lwaleero n'we buli mu kuyungeera tulabe embeera nga bwetambudde munda mu nnyaffe Uganda. Nabategeezezzaako olunaku olw'eggulo nti akakiiko akateekebwawo State House aka Anti-Corruption Unit kagenda mu maaso n'okuba nkanoonyereza ku Speaker Anita Among. Mulimu abantu abalala bangi abayinza okuba nga balugenderamu. Kakati olunaku olwaleero abamu ku baakwatibwa okwali Clerk wa Parliament Chris Obore wamu ne banne balabiseeko mu kkooti wegendedde okujja ku mpewo babadde bamaze okuba nga baawulira kkooti wamu ne banne era omusango gwabwe bagwewakanye ne basaba n'okuyimirirwa. Kitegeerekese omulamuzi abagambye bakomewo ng'ennaku z'omwezi 27 bagenda okuba nga bawuliriza okusaba kwabwe bagenda kubeeyimirira. Abo bo abalina obuwumbi bwa bannayuganda amalwaliro omutali ddagala naye ng'abantu balwa tubazeekusa bagenda kubeeyimirira bajja kufuluma kirizagaana. Naye munnayuganda ali mu kkomera ku lw'ebyobufuzi yaleka omwana n'omukyala ye okweyimirirwa mawulidde Mwami Museveni gye buvuddeko yabadde ayogerako eri eggwanga n'ategeeza nti lwaki tebasuubirayo kuwa bail ba political prisoners nti bail oba court bail singa bano bawebwa akakalu ka kooti bayinza bajja kgenda batataganye obujulizi naye nga teeberezaamu. Bobby Giant bujulizi bwasobola okuba nga akola ki nga tataganye okuba nga bufuna. N'ekyokubiri lwaki temutusooka ne munoonyereza musooke munoonyereza ogenda okukwata omuntu kuba abeera waali nga mukiraba waali mwongere okuba nga mumunoonyereza mumukwate mumusimbe mu mbuga z'amateeka mumuwe obujulizi mugambe bino biraba abyewakane naye nga mubulina naye ne musibira abaana b'abandi mu makomero omwaka emyezi meka munoonyereza bujulizi nga n'ensonga gy'osobola okuwa nti we tunaamuta agenda kubuzaabuza obujulizi nga mumaze emyezi 6 almost 7 n'emyaka 5 ku 6 nga mumukumidde mu kkomera kyokka mbu we munaamuta mugenda kubuzaabuza agenda kubuzaabuza obujulizi. Ne mwana oba Katonda ffe twamukola ki oba kiki toyinza kumanya. Kakati bano abaanyaga ensimbi kooti balagambye ennaku z'omwezi 27 lwegenda okuba nga ebawuliriza ewa ensala yaayo ku kweyimirirwa kwabwe oba ku ky'okuweebwa akakalu bagenda kabawa kirizagaana. Kakati ng'otulindirira omusasi waffe ndaba atandise okunyonyogera akasimu kaffe kyandiba nga Anita Among obanga anatera okutuuka obanga atuuse oba waliwo akapya tufune tugenda kumufuna mu maaso awo atutegeeze ebigenda mu maaso oba oli awo. Kakati nabategeezezako olunaku olw'eggulo nti omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ngono si mulala ye Joel Ssenyonyi Bisekezi ono nga ye Loop wa Parliament. Ensonga ezigenda maaso ez'akakiiko kano zigamba mbu naye mwali mbu naye y'omu ku bantu abagwa mu kiti eky'abantu abafuna ensimbi oba abaafuna ensimbi nga ziva wa sipiika butereevu ne zigenda mu nsawo zaabwe ezitaaliko mbalirira ezitaaliko naki Joel Ssenyonyi Bisekezi. Ababadde nanga kawungezi konna kulego nabategeezezzaako nti ono Joel abasajja bamunoonya mu buli ango mujjukira bataddewo simanyi bamugobe ku baloopu eyabasuubiza okuba nga ayanguya enteekateeka zaabwe Chris Obore ali mu kkomera ne banga ebizikiraazikiramu. Kakati bagamba mbu okusinziira ku lunyazibwa okwakakoleddwa ne Joel Ssenyonyi ekijambiya kiyinza okuba nga kimulya si bya mbu abakulu bagamba nti balaba ennoonyereza yaabwe ejja n'emuggukirako Joel Bisekezi Ssenyonyi. Mathias Mpuga Nsamba
Pastor Abedi Bwanika, Semujju Nganda n'abalala bonna nti munteekateeka eno mwebali butereevu ey'okuba nga beenyigira mu kulya enguzi munda mu ggwanga erya Uganda. Naye mbadde nkutegeeza nti Joel Ssennyonyi ono abasajja bano bamaze ebbanga ddene nga bamunoonya, era okusinziira ku reliable sources zaffe ng'omukutu ogwa AKTV Media tukitegeerako nti Joel Ssennyonyi okukwata Anita Amongo oba okwanguyiriza singa mnalaba Anita Amongo singa leero aleetebwa mu kkooti leero nga we mbategeezezza kyemanyiza okuva ku mpewo wano nga yaleeteddwa dda. Kakati singa aleetebwa mu kkooti nti bagenda kutandika okunoga omu ku omu nga bagamba mbu sipiika Anita Amongo oba eyali sipiika Anita Amongo gegamu ku mannya ge yawaayo nga we twakirabye nti bamala okukwata Kulis Obole ne batutegeeza nti yayogedde ebyama bingi ebya Anita Amongo era nti kwe kumukwata. Kakati wano waliwo ka logic ke bali mututeeka mu bwongo akeetaaga okubuuka nga bukyali, baagala okujja okutukakasa nti Anita Amongo mu bantu be yasonzeeko ne Joel Ssennyonyi mwali. Ono omwana bamaze ebbanga ddene bamulwanyisa, baagala okumuteeka wansi okumukakkanya oba oli awo n'okumumalako emirembe ng'abasibe be tulaba ba Dr. Kano Kizza Besigye, Erias Lukwago n'abalala. So abakulu bagamba mbu naye mu kijambiya nti mu kijambiya kino ekiri mu kusala oba ekiri mu kusaawa ate nga tewalina makulu gali awo. Amongo ne waleetebwa mu kkooti leero oba taleeteddwa oba aleeteddwa byonna byebimu, bagenda kumuteekayo bamale simanyi bamweyimiridde simanyi biki n'ebirala bingi. Ensonga ng'ezo zimenya omutima ate era ziruma. Mpozzi waliwo akatambi k'enguddeko eyo wadde embeera si ya kuseka si ya lusaagosaago naye wakitemunzikiriza nenkabalekeramu akatambi kano nammwe ne mukeerabirako watya ekitongole ekya umeme kati muyita idisero idisero bayina ekitundu ekimu kye bazingako nga bagenze simanyi kukolayo masanyalazi kukwata bagabba kye babakola babatwala Antyaji. Kakati mbadde nendowoozaamu enkola eya idisero enfu tokanga omwezi we guggwako mbu bajje bakubanja akasente Bannayuganda naffe twaba kale singa tukolanga bana abantu oba oli awo bisobola okuba nga naffe bino bituteeka. Sokola bakatambi insha Allah ale tukomewo tukwatagane mu budde obuddako saawa ndowooza zijja kubeera 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Zijja kuddamu ndabikeko wano ku mukutu guno gwa AKTV Media tubawe ate amawulire aganaaba bagatambudde mu lunaku olwaleero gonna awatali na limu lye tujja kuba nga tulekayo oba nga tubooka. Basiibudde naye kambalekera ka video kano insha Allahu Ta'ala kaako kanzije. Ab'amasanyalaze okukubwa babadde ku kyalo Kirugu Alimansi mu division ye Wakisi mu district ye Buyikweje babadde bagenze mu bikwekwete eby'okuggyako amayumba agabirira amasanyalaze n'ago agayungibwako mbukyamu. Omusasi waffe agenze okutuuka mu kitundu kino asanze ab'amasanyalaze badduka okutaasa obulamu era abamu basimatuse n'ebisago eby'amaanyi ku mitwe ssaako ne ku maaso. Abakubiddwa balumiriza nti bakubiddwa abatuuze ababadde babba amasanyalaze bwe babadde bajjayo obwoya bwe baaluba. Tubasanze babba amasanyalaze ne tujjayo obuwaya ne babulwanira ayi ne batandika okulwana. Abatuuze basigadde bawera era ab'amasanyalaze okubadde n'akuliddemu ekikwekweto Grace Kiwanuka babajjeeyo nga tebalinya era abatuuze bakubye emmotoka z'ekitongole amayinja. Ab'amasanyalaze oluvannyuma beekuŋŋaanyiriza ku luguudo oluva e Kayunga okudda